emisinde egyo bwemunaaba nga gyakukaka bantu bajja kubateeka ku bunkeezi wakati okugamba jeno tewazze Jeno Katumba yadde ajja ku ki yatabadde na pologulamu kyomugambe tewazze nisikakasa nti yakimugambye naye bw'aba yakyogedde ba CDF abaaliko bangi abakazi muntu nga teyamugambye Mugisha muntu siyabadde yasinga n'okuwangaalako myaka 9 wa CDF tebuwangaalikako kumpi bisanja bibiri oyo waba yawangaala bwatyo n'omulala n'atajja bwatyo kakati embeera gye tulimu tulina ebintu bisatu bitamungi mbadde okwogera ku biri mu Bukatuliki tulina Mwoyo Mutukuvu taata boogera batya batuliiki kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu alitamu ng'alina bw'abataputa abatiisatiisaamu just kukangamu alabe kibassa batya tiisatiisaamu era Katumba bw'abanga kituufu ajja kusirika ye Katumba asirika ate Sejjusa Sejjusa takyalina omwana talina kyali waliwo abanyooma omwana oyo bajeno bangi Jeno Kasirye gwabamu obwa brigadier nga Muhoozi alina okumwambaza ennyo tayagaana okugenda nemugamba gwe nga saakola nti nze ngenda oyo omwana gwe tuzadde gye wano nga tusangula eminyira kati ani yamwambaza genda omukulu n'agimwambaza kakati ate gundi geno ani omulala ataagenze oyo Katumba amala tumutegedde ti yefunza yitayinza kukkiriza none yakafiirwa omwana teyagenze kyaligonze ne Mateo kyaligonze teyagenze brigadier Jeno bonna baaganye oba tebakyasobola kudduka oba naye ne Jeno Muhoozi nyini tuyadduse yagisimbudde naye takyalina maanyi gadduka bw'ogisimbula ng'odda wali omuntu alina bagamba bacwezi abo nabo balina esite yaabwe alina engeri gyakulukira gye baavuye Somalia nakina biki ne bagwa wano bagamba baagala kuzzaawo ekintu kyabwe kiri ekyasooka so President Museveni talina buzibu na mutabani era kimanyi amukoledde ate ng'amukoledde okumukuumira mu ntebe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mbadiriza nnyo okukeewaza Media Television ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo nkyaza mukulu Siraje Luwama era wano mubadde muŋŋamba Siraje Luwama nga tetumulaba Siraje Luwama nga tetumulaba leero tumukyazizza nga twagala twogere ku misinde gya Jeno Muhoozi Kayino Lugabe gyabaddewo olunaku olwajjo tugenda kwogera ku sovereignty bill naye tugenda kugyogerako obudde bwe bunaabanga butukkiriza. Sebo mukulu Siraje nsanyusa okulaba nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba yonna gye muli ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo abafunye ebizibu Katonda abasaasire n'abafuniddemu mu nnaku zino bongere okumwebaza. Nze Siraje Luwama CEO wa Third Eye Media Center. Ngeno program gundi center registered nkola ku kunoonyereza ku bizibu ebyenjawulo. Bagitandika na program bagiyita Singa Gwe Mulamuzi ku BBS Telefina. Ebiseera ebyo ng'evujjirirwa Parliament y'e10 yali ekulirwa Right Honorable Kadaga. Yesebo. Right tumanyi tujja kusanga bizibu balwanagane mu bufumbo aba divorce nakini kumpi 9 ku 10 twasanga bizibu by'attaka. Nga bye biriyo. Nenyambibwako President n'agenda alonda Catherine bamugemerere anoonye ebizibu by'attaka. Okay. Omwaka gwe yamuwa tegwamumala. Namwongerayo emyezi 6 naye era yakola ki? Tebyamumala. Nze nzekka yafuna ku report kwa mawulire ya Catherine bamugemerere. Okay. Wanero yamalira mukono tukola yali COVID 22. Tukola press conference ku
ku Coin Hotel paka saa mukaaga nga simanyi na bwe nadda waka ku COVID kugundi mu COVID yanvuga nantuusa ku poliisi eggaba nangamba wano oli safe konze ndi waka aba poliisi nga babuuza ani alese ono oyo kayihula kubera yali bandeseeko poliisi ani oyo ne nakati tebamumanyanga kale bwetube tutandise bw'oba olina ebizibu bwe bityo okubira bukubizi 0705 0708 702 eteri ku WhatsApp ya WhatsApp 0772 552 291. Okay. Kale bwetube tutandise ne mukulu Siraje Lubwama nyongera okubajjukiza nti nno Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ojja kubanga okeyambisa akantu kano gwe ali eyo kagule keetaaga okubeera mu buli maka gonna okoteekemu nga akeekuumisa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ojja kubanga omunywa ajja kuyambako mu kutagulula ekifuba ekikololwa senyiga akulukuta sinuses asima n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kakati Lugave Herbal Cough and Flu Syrup osobola okumusanga mu matundiro g'eddagala gonna ne pharmacies ez'enjawulo. Gwali ebweru w'eggwanga osobola okumusanga ebintu bya bannayuganda bwe bituukira awo ojja kubanga ensonga zonna ozimaliriza bulungi. Kakati tulina Lugave Herbal Ulcer Syrup eneyambako mu kukakkanya ulcers zibeera zibatawaanya bannange. Bwe mubanga gye muli nga ulcers zikutawaanya bana baffe bawummudde bavudde ku masomero ne ulcers bali bubi, kakati gwe genda ogule Lugave Herbal Ulcer Syrup ojja kubanga ensonga zonna ziwedde bulungi nnyo. Kakati bano basangibwa eddagala lino lisangibwa mu pharmacies zonna mu ggwanga ne mu matundiro g'eddagala ate gwali ebweru w'eggwanga ojja kuba ogenda ebintu bya bannayuganda bibituukira weegulire eddagala lino osobole okubeera obulungi. Kakati ekyo nkimaliriza. Mukulu Siraaje wabaddewo emisinde gya General Muhoozi Kayini Lugaba olunaku olwajjo gyabaddeko bajjeno Kale Kayihura namulabye Brigadier General Jim Muhwezi Katugugu oba yeye namulabye yabaddewo nnyo ne bajjena abalala naye wabaddewo bajjena abatalabikkiddeko ddala General Kayindo Tafire General Sejjusa General Yoweri Kaguta Museveni ne bajjena abalala bangi tebabigenzeemu kyokka ng'ate General Muhoozi yagamba nti mmwe bajjeno mulina abaliko ba CDF ne General Katumba Wamala yennyini teyalinnyeeyo era yagambye nti eyaliko CDF omulamba n'otalinnyayo ne General Muntu teyalinnyeeyo. Kiki ekiri emabega w'ekyo? Omukulu nga amaanyi ayogeza mangi nnyo ku bajjeno. Mukulu agwe atamanyi nti alina amaanyi. Gwe tomanyi maanyi ge. Mukulu alina amaanyi. Amaanyi mayitirivu nnyo. Wagyeko okuba CDF pulezidenti yamuwalako obuyinza kwa komanda in chief alinako kiwawata ku buduumizi bw'oku ntikko asobola okukola ekintu n'abuulira wuuzi pulezidenti kirina kikoze yatwalako amagye Sudan nga pulezidenti atamugamba South Sudan nga pulezidenti ategedde na kana akalulu kajuzi akabiri abiri mu akanamukoola awugulu n'amagye gajja lwa Muhoozi awazi okulonda kwonna okubaddewo abaddemu n'ebitundu nga 5 ku 100 ebyobuyinza era kyova olaba nti bwe yali atandika MK abantu bamulabanga agenda okusikira pulezidenti era Frank Kasuma bataputa ati onagambye awadde omwana pulezidenti asirika ate pulezidenti mugezi yamuteekayo akole ebyalaba afune reaction y'abantu yagenda okulaba nga waliwo abaagala okulya ebifo bakasolo baani bakabanda n'amuyita ne bakyusa ne bava mu MK ne batonda piraawo
era awo yasinzira mu lusaniya lwa pulezidenti n'abayulayo mu lusaniya lwawe era abaalimu embavu bafuna obwa minisita babalamu Kayenzo Mwajjira mukakenza Wajjira balamu ayimini mwami balamu abo bonna n'abakola ki n'abakuba obwa minisita agamba nti kakati gwe genda gwe CDF ogaduumire ate CDF osobola okuyimirirawo kuba pulezidenti tosobola kakati si buli CDF abaddeko mu palamenti muntu Katumba ani buli CDF lwaki olowooza ono teyabadde kuba MP 10 munange taliyo yali tayagala kuvuganya lwaki era bamugamba n'agaana ayina bwe communicating ne taata ekyo kirekire togende mu parliament kakati bino byayogera oluusi president n'avaayo neyeetonda president yagamba n'agamba oluusi ayogera ebiyitira naye ate mulimu bayogera ensonga kati president waliwo abantu batwala nga bw'omutuukirira kumanyi nti gwe oli wa bigambo bingi naye akuwa obudde n'atwalako ebyo byasola ki byasobodde ekyokulabirako kyekya Andrew Mwenda namawere waffe batuuka ku president ayiwawo ebintu byonna nayiwawo ebintu bingi ye president agamba nti kino kintu tasobola nakukomako kuba aba alina kyakwagalamu ate oba ojja kimuwa ebigambo ebingi byeyogera odda ku misinde gino ensi yonna emanyi nti president Museveni alina omwana omu omutongole waliwo abaana ate abali eyo abagaa nti nze ndi wa mwana asobola okujja nakwesibako nze ndi mwana wa gundi tewalaba eri tumwine bwe yafa wajjayo wavaayo omwana n'agamba nti weri tumwine bamugaana nti si waabwe simanyi bwe bamugoba yavaayo noono wa mega supermarket bwe yafa era wavaayo ki naye nze nali nejjeno tumukunde tumwine mu palamenti kasinkanya mawire bawulya tugenda mu kalulu kali akabiri gumu n'agamba mulina okubeera patriotic mwagala ensi yammwe muwandiike bulungi ku bintu byammwe nemugamba ebintu byammwe mubyogera lwakuba kati mubano mubaleese kubasiiga kazigo naye nga kyababeera wamawire mwali mubalabidde kukoki ate nga babayamba abamawire ffe tuzuula abaana bammwe bemuzaala ebbali n'agamba ng'abaani ne mugamba gwolina omwana bw'otali mukkiriza agenda kujja ku ntaanaayo ne mugamba nti Rwejema yalina omwana bwe yazaayira buusa era yafa tamutadde mu famire ye nze muzuula n'omubawa nemutembeeya namutuusaako newakuteesa nga siri mu bitabo bya mukulu mu kiseera kino bulungi n'abakulu baabo bamanya nti no tebali mu bitabo birungi waliwo obudde bwotegeera noga nti omukulu sijja kumwaŋŋanga kiseera kino si kituufu agamba nti omwana oyo omukazi oyo maama we ali mubende nemunoonya walwejeba nampa bakagulawo nemutwale wa neiba wange Kanobeero yaya kyaliwo nangamba oyo omukazi nali mumanyi twalinga naye batu wange emmere mu lusuku Kanobeero n'agamba omukazi amumanyi naye omukazi namukuba mu observer ne bawukkiriza n'agenda e Rwanda okusangayo kageme ne bamuwayo akasente n'akomawo noonya ettaka lye ng'agamba ekibuga waliyo eka 8 ne mubende twaliraba waliyo eka square mile namba twasangako magye ga UPDF nga gaali wamba nga tewali biwandiiko biraga nti ga Rwejema tugenda Gomba musangayo ettaka lye eka 120 ampaako 2 eggomba gyeriri ennaku zino baligobako n'abantu ne tuligobako Kahindo Tufeere Jeno yatuyamba n'afuna ekyapo eryo likyali mu mannya ge Njala Sale yali wamba yagamba yagenda mu kooti ndumusinga naye teyakola apiiri naye kati kukyaliko amagye naye eka zange 2 siziraba ne Rwejema sikyamulaba oba yalaga wa Ivan naye yalimu olusalasala bwetu wayinza okuba mbu M23 oba wala kubandudde mula obanga musibe bwana ye ng'omuntu yalina effujjo kaakati
budda ku misinde gino badde nkubuulira omwana bwe wabeera mu makanga amanyi yaliwo yekka ayinza okukola ekintu ekisukka ku banne ate ne taata agezaako kugamba nti awo ye mwana wange gwe nninawo taata wa Okere alina abaana abalala naye Okere yamusukkako eddala ono Okere yatta abantu yatuuka ekiseera natta n'omwana wa maama w'omuto Okero nga mutemu omukazi yagamba simanyi Okero yadde nga bapangisaako ebbunga awo omukazi bamala okumukwata kuba naga nange owange baamutta bba wange namuzibira yamutwala egindi mu America balinayo famire yamutwala abeere rehabilitated amugye wano n'atolokayo n'akomawo wano nga tamubuulidde nze njagala kulunda kati njagala faamu n'omutwala ennoya namukolera faamu yamalayo ebbanga tono n'akomawo n'apangisa ekisaasi n'apangisa ebbunga nga bw'abadde abyogera mu statement ze ati oyo omwana abadde alaluse kuki era mu kumubuuza okusooka agamba nti alabika omutwe mutabufu nga nawe woomulaba nga yogera oyinza okukakasa nti mutabufu naye abasawo bagambye nti mulamu kirwadde kyalina kyokka sickle cells ate aludde nga tamira mpeke nezimu penenula kati abo abaana mu famire babaawo sobola okuzaala abaana omu n'akwata bibye kati unfortunately muzadde munnaffe president ye mu butongole alina omwana mu butongole gwe tumanyi abawala gye bali waliwo Natasha waliwo omulala Diana omugalanda ate abaganda batanannyo n'okuba neddalu abo babayita bebikyalo naye abawala abasatu tobawulirako mu bintu byakajanja omu yekka gwe nasanga mu sikando y'ettaka naye bwe twabuulira ntutwala omusajja gwe bagamba yabaguza omufere kati bali kubisooti nga baddemu baligule butereevu bakwate bayinza obutamuwa ssente ziri kati omuhoozi alina talaba mwana we muganda we mulenzi era waliwo lwatuuka n'agamba nti taata bw'avaako nze nkola ki nze nzirako nga bw'oba n'omwana omu n'agamba nze musika tewali mulala yenna talabawo muki oyinza n'okukerewa okufa n'akutta naye Mungu ayinza okugyamu fuse ne bajja abaana ate endaga butonde zajja nze waliwo abaana 6 mu covid bebandeetera nga wabo bebandeetera eyabandeetera bamuyita kinene kojja wa Jennifer Musi ng'agala mbakube mu mawulire baana ba mukulu President Museveni n'okukibugerako abaana 6 okujjako nga muleese wano DNA bebandeetera photocopy zesimanyi kusoma nembuuza ku basawo neŋŋamba President nga yazaala abaana ate ng'abamanyi n'abawa mutowe aba abamanyi kituufu awaka oyinza okubasiwa terero naga nti ababiri nga maama alemeseza oluusi embeera kuba President Bobi Wine lwatambula mu Uganda yonna bamukkirira amala amalira ebirwero bamuyimirira naga gwe ososola mu mawanga poliisi nga bwegamba lwaki ososola mu mawanga tugenda kuvunaana kusosola mu mawanga akaseera ke kamu President n'atulaga famire ye yonna n'abazzukulu nga bali abaana abamwesibako tebaliimu mpulira omu yeyitana Joseph akyali mulamu omwala omu yafa mu covid kati bwe mbatembeeya ne bagaana okuwulira bye mbagamba ne ngamba omuvubuka Joseph ku myaka ono yajaguza emyaka 5 mu ebi oli Joseph yeesiba ku president wa 5 mu 3 mukulu ku muhoozi ye mukulu okufaanana kukwezekere naye natuuka ku gundi ku parliament nga mutwalira Kadaaki nga omwana yamalayo president nemugamba togeza kulagayo ndagamubi nze n'endagayo eya alina special press card esali zammwe zemwafunanga nga alina eyange ey'enjawulo era bwe yaggwanga ogole agiruniwalinga bwe yagaana ogiruniwalinga bamugoba agamba mbu nayita mu window okufuna puroguramu eyo kataga namugamba nawe wayita mu window okujja wano bw'oyina agenda mu kooti namugamba addeyo mu ofiisi
Kadaga nga omanyi obusungu bw'abakyala n'akyusa eminyolo gya kufu era yakomamu mu ofiisi nga Oulanyah yazze asigaddewo mu ofiisi nga Anita yakomyewo kati Kadaga mulamu ayintavyinga omwana oyo maama wange ye babiri esulango ng'ebyalo oli abitegeera n'omwana nga amulaba ekifaananyi namugamba omanyi nti tuli mu presidential campaign president ali mu north bw'owuliranga nga azze mu eastern jangu namuwayo ebbaasa agenda weeweze ku mbeera nange nampayo akabaasa oli yamuwa bbaasa gwe n'akuwayo akabaasa kati ababaka ba palamenti bafunyeyo akabaasa abasuubiza ebbaasa naye basoose kubawa akabaasa kaabiri kakati president bwemuwira nga ze mu eastern nenkubira omuvubuka Joseph liwaye genda olabe right honorable speaker mujukize twala akulage oba weesiba ku mukulu ngamba akanongoosa sinaba nakavubako oxygeni sinaba kutegeera ogwo omukisa ne gukola ki ne guyitawo kati ne mmanya nti Kadaga bw'ayitawo ajja kuddayo kuwa speaker nali sure bw'ayitawo president yagenda mu nkola ya kiyeekera n'amulemesa akalulu ne bakawa Oulanyah netayewo yakeetabamu n'agenda nga naye ayomba obwanga okikumi mwana w'omusanvu wa Kadaga tugatte Kadaga president yali yamponinze dda ku issue y'akalulu mwana ali kusimba nengamba Kadaga agenda kawangula bwati ne bwati aba independent alina bwe bati Kadaga n'antumira azira yali akwira security ya police nga tuli kusimba mu break right on level awulidde programu yo naye agambye aba independent bonna abalina nze njogedde byemanyi naye ayinza okuba asinga kumanya kuba yanoonya akalulu bwe navaamu brigade y'omu najja awo ku geeti ya Sima nagamba president akugamba analysis zo ez'akalulu kawa speaker zikolere mu DP eno ziveeyo ziveeko akafe kagenda kuba kakiyeekera message zombi nezifuna era president yavaayo n'atugamba nti yanoonya tayebwa ekiro kyonna namusuza ekifo ekyo namuwa obwa chifu enkola y'ekiyeekera Kadaga yagenda akaaba neyekweka president namunoonya paka yalaba simu ya maama we namugamba muwala waffe gye tukole biri byawedde kazi watu nakomawo ne bakola namuwa obwa prime deputy watasiima eyo title yatwala ntwala itakola nko report yonna mu office kakati namuwa obwa East Africa kakati awo yanyiigira nga sobola kuzaayo mwana ono mutwale ewaani ewa Kadaga ti omwana nkyamulina kati ono wafuukira omwana nti akyali omu era akyali omu officially nkugambye president byatulaga tibati yalimu nabali abawala oba atya maama Janet simanyi sagala kwogera byamaka ga mukulu omanyi kyebitegeeza ku mukulu kibooko ziba zijja kuvuga oluusi atalabikako waliwo mugoba w'amawulire ali mukomera kyali luzira naye nze nkubuulire fakiti eyo eriwo abaana bantuukirira nga bandi kakati eyo tuveeyo ku ky'abaana njagala ku kya misinde wano jeno mu otafiiri baaganye okugendayo bonna bajjeno Sejjusa baani bajjeno Katumba Wamala tebaalabiseeyo bw'obeera mu kiraasi ng'oli musiru oyagala oliraana omwana omugezi osobola omukuba akaama nti kano kannimye enkole ntya naye ate eriyo omwana nga ye mukopi wa bigezo akoppa banne gw'amanyi mugezi n'atunulayo kati ne waba agudde ennamba agigwa eri akoppa n'akoppa n'erinnya n'alikopperamu bagenda okutuuka nga ate bagawo naani kakati okoppa emisinde kino kirungi nosale zitera okudduka emisinde osonderako ssente owera CBS nga ziteeka emisinde okujjanjaba okuzimba eddwaliro ly'e Masaka badduka emisinde abantu kuba bateekamu ssente abaagala ekintu ekyo ne General Muhoozi ayagala okuyamba abanaku naye ng'ayita mu misinde naye ekyo bakikola voluntary ng'oli yeeyagalidde emengo oba batunda t-shirt ataguze tebakukaka tebakuvunaana ebiri kitundu alekamu n'emizindaalo naye wano president ate kyemmanyi ebigambo ebimu handolawe yatugamba ebimu babimuwanda mukamwa ekyo kugamba nti gino
Geno Katumba lwaki tewazze ng'ate waliko CDF nakisomyeko naye sinakakasa nti kikuba tekyawukana na bibamwogerako byonna oli ateekako muhoozi paka ng'avuddeyo n'ayakola ki n'abyegaana oba n'abikakasa naye nze yalabye ku misinde egyo sagyetabyemu obwedda batuggeraageranya egy'emmengo n'egyaba muhoozi nga gino tekirina we bijja giriwe gya muhoozi nga tegisobola kwenkana giri egya Ssaabasajja teekamu nnyo okufuna ssente zebaagala okuyamba bebaagala okukola ki okuyamba Ssaabasajja ayamba ku bantu abalina nalubiri abasajja mwenyigiremu nnyo kyobola nti abasajja n'atalina ssente naye ng'asobola okugula omujoozi agenda n'akaana n'adduka n'emisene naye ogimulamye naye ng'ebiri ekitundu gikoze eki giyingidde naye za muhoozi baadde batono naye zayingiddemu Sudulu yekka yataddemu 10 Ndi ataddemu ssente mpitirivu 10 ate ne yeetaba ne mu kwambala emijoozi n'okudduka yadduse simanyi we yakomye Sudulu yennyini baminisita baataddemu oŋŋambye Kayihura yabaddeyo Muhwezi yabaddeyo abakkiriza mu buntu nti muzeeyi kaakaddiye ono ye musika waffe abo gye bali eriyo abakkiriza mu muntu ti pulezidenti bw'aba ayagadde kuta kintu tajja kiteera mulala yenna omwana pulezidenti teyadduse naye yawadde obubaka obuyozaayoza amazaalibwa abagamba myaka emeka 52 aga pulezidenti g'emeka 82 pulezidenti emyaka gye muwandiisi wa butabo zedda nabusomanga ne mbunyumirwa naye kati baabujjako bwonna okujjako mastadi siigi ate kana kali edited kali akasooka kali koogera birala n'agamba edita yakawandiika bubi naye obutabo bwonna nga boogera ku myaka gya pulezidenti egy'enjawulo naye nga kyakakasa yazaalibwa ku myaka gy'entalo z'Abaseveni ekyo kyo ng'akyekakasa ali mu bracket eyo era ekyatuyamba mu kalulu akamu waliwo abanaddiini abaleeta obuzaale bwe baayita obuzaale bavuga nti awo bwe baasibira manya nti naye wenyini oyinza okuba bakugamba nga tiwazaalibwa mu ddwaliro wazaalibwa mu kitundu mu bitooke nga tomanyi nnaku za mwezi wakola ki ziwazaalibwa nafunako omusale ndaba obuzaale bwange yazaalibwa ntenjeru ne birth certificate nagirabako naye si buli mwana yazaalibwa nti amanyi obuzaale bwe kituufu naye okuza amazaalibwa ffe mu ddiini yaffe tebakikkiriza naye omuntu waba akyagadde sikirina buzibu n'abalala okujagulizaako olaba nga beeyira amazzi bafidde biki obusiraamu bwo tebukikkiriza tebukikkiriza ekyo kuba nabbi teyakikolako kintu kyonna naye ng'emyaka gye tugimanyi ejjenda Nabi Muhammad so emisinde egyo ginaaba nga gyakukaka bantu bajja kubateeka ku bunkeera wakati okugamba jeno tewazze Jeno Katumba yadde ajja ku ki yatabadde na pologulamu ki omugambe tewazze naye sikakasa nti yakimugambye naye bw'aba yakyogedde ba CDF abaaliko bangi abatazi muntu nga teyamugambye Mugisha muntu teyabaddeyo eyo yasinga n'okuwangaalako myaka 9 wa CDF tebuwangaalikako kumpi bisanja 2 oyo bw'aba yawangaala bw'atyo n'omulala n'atajja bw'atyo kakati embeera gye tulimu tulina ebintu bisatu bitamungi mbadde okwogera ku biri mu Bukatuliki tulina Mwoyo Mutukuvu taata ne boogera batya batu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu Anita alina bw'abataputa kitaffe ye pulezidenti waliwo omwana ne Mwoyo Mutukuvu ye genosale abantu abo abasatu ebintu byonna ebitambula mu Uganda baba bimanyi abo basatu nga yaddemu abalala temunnakola ki temunnabimanya Jeno Katumba nga sejjusa adduse mu Uganda bamuwa CDF ebiseera ebyo nga ndi monitor nempandiika atiko nyingi kusejjusa nga mpa ebintu bingi kati Katumba nekimuyitirirako n'antumira omuntu nengendayo ku ofiisi y'embuya nangamba mukwano gwali atya nze yani tusejjusa nze oli Jeno munno nze ndi muntu civilian goli muri mu kudala zinandi baddemu ko singo biwandika konze musango
sosi zange zibimpi onabituwaako ko sisobola kozi nga naye aŋŋambye nti bibawo onamugamba because mwamufuula idola ali London alowooza kudda mu ddembe oba ku kifuba mumbeera yonna ajja kudda kati nze njagala muwandiikire mubuuzo oba mbikuwe naŋŋamba dawali ndabe bano ninzira nempandiikira Sejjusa mu dakiika 2 yali amaze okunziramu nti bibawe mbiwandiikira bo nenzirayo nempa Jeno Katumba essimu kati nno bimpe konze ate kati awo oguddewo olugi lumu oba oyagala nkuwa gundi essimu ye contact ye nemuganzi muyina classified mpa sente agamba mmeka konze sina kyentunda kyonna kyompa nja kitwala agagala ddayo jakkuwa nampayo mukadusa nemuwa ebintu 10 waitawo wiiki nampayo kamukifu nemuwa 5 asembayo nga mpadde 5 nesimuwa nabuuze yantwalayo bamwita Sheeka Mbogo mutani wa district ali we Kampala Kadiri Mbogo omusajja takyampa bintu konze takyasasula kati nga mmaze okufuna obubaka nti Jeno Katumba akomawo Sejjusa akomawo abuyide n'engeri jajja okudda n'abantu 3 president bamutumidde bateese nga Bungereza n'Amerika biga tetwagala ntalo musajja ayagala kintu kimu kudda mu nsi ye ajja kudda mirembe oba mugumu fe tetwagala ntalo n'alaba Nalweyiso yatera okutuula ku bisawo bya ssente amugamba waawe bagende bateese naye era baatuula entuula zaawera nagamba nkomawo wiiki ezitajja zitasoka 2 kati mba ngenza okulaba BMK ku Africana banvaayo Katumba ng'ayingira Jeno ne convoy kera gye nkwagala ibira convoy kamala okulaba omukulu nzije nandaba ntuddayo wali kyava ngamba nti sebo Jeno wotugenda musiba n'ebisumuzo tubikyula nemuganga siri Jeno wajeno bwange buli mu peeni kati ebisigadde gwe obimanyi bakuwa ekifo ekyo kubaako kiwaweeza naye tolina kimanyi kigenda mu maaso genda akomawo bwotyo bwamugamba nnaku ntono nnyo ava ngamba nti oli mulalo ne mugamba muganda wange Kigozi yali akulira Butabika akulira Nakku abamafumbiro bakulira abalalu Butabika ne mugamba Kigozi natwalayo abamawere bawujja n'atugamba buli muntu ffenna mu nsi muno tuli balalu naye eddalu lisingagana nemugamba Jeno ffenna tuli balalu naye tugenda kulaba eryani erisinga wayitawo ennaku 3 Jeno nankubira Katumba gagundi Sejjusa sera gy'oli otya sawa 9 ng'ennamba agikwese konze Jeno eddoboozi ndifunye naye netwebase aga nange ndi mu Uganda konze bakukutte tya waliwo brigade yabankimye konze lwaki Jeno Katumba siri yakukimye toli abimanyi ebyaffe nemugamba tukusange naggulu enkya konze genda Sembabu konze nze tuuse enkya Sembabu naga oyagala kujja nti yangu ono wali pepa jja gendo nabe looya wange looya we bamuyitangani ngakola ne mutabani we Mutundi nemukubira ngawe funa bodo ogende ku ssaawa eninya nkubira ku ssaawa 11 aba CBS Jeno Katumba akomyewo kasira yogenda ku CBS eyo Mbogo yennyini nemugamba gano mawulire naye kati ntangaguza abagagala 30 sirina ssente nabo 10 gampe konze ziteeke kolesa akajani CBS yesooka okufulumya amawulire tutuuka eri nga bali mu mbuutu kati okudda ku misinde gino gikola mobilization eya CDM lwaki so sigamba wegiba gigenda kuyamba ku kiri kyayogera kituufu naye kigendererwa mu kukola ki kutunda kibiina kino kisigale nga kiri relevant just in case kubanga Kayindo tafiire lwaki teyagyeetabyemu just in case ate abatawagira project eyo tojja balaba toyinza kulaba Jeno Sejjusa ng'ali mu project eyo toyinza kulaba Kayindo tafiire nga waali kintu akiwakaniza ddala mu lwatu ate walaba wakanye mu mpolampola niye avaayo lwatu bwenkumanya oli mwana wa gundi naye tewano bino si bya busika tujja kukula buli muntu alekoleki kati standiyo kati ne president amanyi oyo mulalu wange amanyi bwamukola ki bamukwata walingawo bajeti mwebaze walingawo baanira nga president abamanyi eddaluuli era nga bwajja n'amusaba ekintu akikola ki akimuwa twalinanga
Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga bamuwumuza n'agamba nti nze sente nazividde omulimu omulala. Nkyayagala okukola. Namuwa kuwa amagezi mu Buganda security. Nakuba emmotoka za emipiira mu bibiro eyo nayo kya tractor nayo kya eyakusaasira. Nagamba kati nakuba emipiira ngenda kubayingira. Alonda lwafa yamugamba nti yangamba omusajja adda ku center ngenda kuzijja ku president. Oba ntya nina kuzijjayo ne mugamba ogenda kolota ngamba genda ekibuye wali ngenda kukiikawo emmotoka yange convoy wejjira sivaawo paka nga mpadde sente ne mugamba lwaki togenda n'omulaba nze enkola yange era yagikiikawo convoy yava ene Nakasero egenda Ntebe pikipiki nezikuba engombe abo kabini n'egundi zino pika entone emmotoka ng'agaaniddemu. Waliwo lieutenant omu n'avaamu n'amulaba nga yeerangira bwa na directing emmotoka ne ziyitako wano wesobola okuyita n'agenda. Saawa ziwera 11 n'ankubira Siraaji balabika bampaabidde omukulu ampisi ebinaddako n'ababuulira nga sikomyewo bampaabidde naye yali akimanyi nti akoze ensobi okublockinga president naye ng'alina ekyetaago era yagendayo nti bampise ankubira ku saawa 4 nti ampaddeyo akasente jange okakime konza afande ngagala ne embwazo nzitya ate kati kiro nagamba anja kufuluma gate jangu funa boda yagumu kitundu nentwala nemukubira nafuluma nakwata mu kikabuuti najjamu emitwalo 3 emigano ejaffe jawa ajimpa neyanza lwati ekirabo bakigera sebana yegwe nalaba ekirabo kyenga kimuwadde akibalamu bubazi kakati ngamba waboda tugenda tutuka kugomboola wano tukiira nankubira sente zikomyewo ngamba waboda nyingi mfulu sente azaagala sente azeetaaga nafuluma gate nali siyingira mu gate emisana nga tamaze zikwata siyingira nakwata mu kabuuti nagamba sente nazitadde muno ezizo zino sizizo najjamu dola ebi bisatu kati nkwata ebisatu ebiganda mbimuwa naga oli musiru sente ozingira mu sawo tezidda genda voila naye omusajja mutuuseeko ne mugasi yali ampa sente yafudde kati sirina sente simanyi ze yamuwa president yamanyi bwakwatagana n'abalalu be kati yamanyi bwakwatagana ne Kahindo Tafiire era yamanyi bwakwatagana ne Mutabani kubanga naye Mutabani nti ayagala amalala ayagala obuyinza ayagala buli kimu naye yamutegeera kimu tasobola kufuga ggwanga yakimanya akimanyi kyogaa Museveni tawuliki tamanyi mirundi emeka nga yeetonderako wano Kenya abanaye nazaala omwana naye musaasire nze yeetondera America nga gasobola okugirawo n'akatiika ak'ekibiri wamba Zulu tazanyira era mu bubaka bwe obuyozaayoza Muhoozi yagambye katumwe bale kunsabira abaana bange bonna nabasomesa buli omu n'akola koosi yiye ono atebenkeza eggwanga mu area y'abano noona buli mwana n'amwogerako naye ng'ayogera kwaba kubana omulenzi ogwo omu kakati president yalabula General Kahindo Tafiire ne Chris bali omunsi n'abagamba nti nno General Muhoozi oyo akoze emirimu mingi nnyo egy'okuzza eggwanga lino mu biremera okutebenkera era n'abalabula n'abagamba nti mulekeraawo okuddamu okumugamba ebigambo ebisongovu. Lwaki abakulu bano yabalabula ng'ate amanyi n'omukulu naye tanywa guteeka? Kaakati taata yalabula abantu abo, maama naye n'alabula Mutabani aleme kulumba abantu abo. Buli muntu alina loolo ye ku mwana. Maama alina bwakwata era Mutabani yavaayo n'agamba gwe tubadde tugenda kukolako sanga tabadde maama wange Katonda bamanyi omuntu waabwe bamukola ki. Bwe kituuka mu kulwanyisa enguzi alabika ayagala kusinga kitaawe okugirwanyisa. Ebiseera bye yakwata abasajja abajenu n'abasiba yasooka jeno ono yali wali seemwali damulira atera okunkubirako n'essimu lwalwo yankubira nga nsula kafalisa naye manya nsula ku seminti nyamba abakazi bange tebajja kundaba nembyogerako ne bamuwa kayinkyemu naye kati yavaayo kati yaŋŋambye bagenda kuntwala mu General Court Martial naye noonyeza bajjeno babiri
ng'osooka ne Genosegisa najje banneeyimirire ogereko n'omuntu sente zino sinze nazirya naye mukwebuuza kwange nja kwogera abaazirya nakati nkyanoonya Genosegisa simulaba gyali Kololo simanyi waali luli yampanga ebintu n'embisoma kati ne mukutu gwe simanyira badaba kati nendabuuziza neono omusajja yali musajja we naye takyamajja yani Jano Talutalo Matovu Buto mayi Buto yali musajja nnyo okudda kwe kuno mu Uganda Buto yakola kyamaanyi yakufunamu sente bamukwata n'ebipande bya ne General Mugi gundi bigirwa ne General bigirwa kudda kwa bwe bali ne Buto kati wabuti balina namba ye naye alaba ku TV eno agambe Jeno Katungi Kalungi Jena ali awo naye yali akwera semwana kati nade njogera ku Buto nonyeza ku musajja naga nti oyo musajja oyo bwoyogerako nanga yali angasi mu bintu yogera bakuba kibomu awo ku mikolo egyali wano kijjo ky'abajulizi ne Buto baali bamutaddemu nenga taliimu nagamba nze bwakkiriza okunzijamu ngenda munoonyeza Sejjusa so Jeno obo Katungi baani bwowulira kamera eyo noonya Buto nsobola omukunoonyeza senga osobola kuba agamba yamuteekamu nga tabiriimu era baali bagenda kumukola kumukwata jjukira ebyo bibomu bagamba byaliko ebijingirire byalimu okwagala okupya ssente naye Jeno bwe balabika bamutomeza kitomeze naye munda muli alina bajja tuwulira mu Jeno Kotimasho egenda kutandika yatandika dda tebanaaba mutwala ye naye nga ali ku lisiti egenda esaala yonna ojja kumuwulira agenda atandika okubbinkana abalala n'abakwata ebiseera babiri n'abasomi omutannamuta yabayita nebabasibako ne batuula n'abagamba basomi kati obwo obuyinza tebwetaagako kumala kwebuuza ku taata era bw'oleetera tagali akusiba bw'oba tomanyi Luswayiri nga ffe Abalungi agenda kusomesa Olunyankole bulungi ekyampasiza Omunankole at least mmanyi okubuuza n'okusaba ebyokulya naye era tunnaluyiga bulungi naye tosobola kungeya nakula n'Abanankole oyo Bishop Charita nakula naye taata we mutabani we yalina college of business studies nakula naye ku Ismail Road n'asomesa ne ku college ye ku Bwereere n'asoma ne ku State High nga mpita mwana we nenga sibangako mwana we so kwegamba bino byakwemulisa olowooza Jeno Kayihura lwaki yeetabye mu misinde gino ayagala comeback kiki kankubuulire akalembereza Kayihura kaalina mulimu omukono gwa Mukozi abantu b'ekisolo bwe batabuka baagala mwana waabwe ajjayo emisango biki Muhozi yagamba omuntu ono alina kyatusobola okutuyambako abadde mubi nnyo tusobola okumupano biitinga era n'amuta balaba Christmas eri 24 Kayihura yajja n'emukyala we ne bakyala eri bakitula gye baalira Christmas era teweewuunya nnyo Kayihura ng'alina ekifo kyafunyemu si mu cabinet mu gavumenti eno mu kisanja kino aliri ate Museveni tafaananga aba opposition ye bwakulwana alina engeri gyakulonda bwakukasuka eyita kukasukira ddala kutemerako ttaka nga bana opposition bebakola bwekasuka space yoza yamufunira byakolaakola bwekasuka ono vice president yali anaso omugegenya ng'ayambala enkofira amuyigiriza ennyambala bwe yamukasuka eri kati yemuwa amagezi ku kazambi n'entobazi bwe yakasuka Kadaaga yamukomyawo kuwa East Africa ne deputy obutaliimu na ssente n'ensi ne ziri wali we yali bwamukasuse ku kya Seeke nga balina Anita Among yamuwa miliyoni 8 ng'ennaku ziweddeyo ng'oli yamuwa dda 1 something ate n'amala n'amukomyawo era ku Seeke yamulondanga special naye bw'aba agenda okulayira abantu abiri be yatwala bamuwerekerako Kadaaga yalimu President Museveni kati gwe Kadaaga oyinza okugamba nti yamukasuka Kadaaga abaana ba Nuupu be babadde babba yaba lwaniridde obutababba
era bwe bawangula tebagenda Kavule basooka wa mukya naddala b'ebusoga maama tuyambye nnyo badde kati oyinza obutajja nabo oyinza okumumma ekifo tosobola ngaze nabo kati bwatwala Namuganza era olumu balwanalwana abadde abakolonakona nayise wano meeting nangambya nitagiyite kada agasimulaba ono Namuganza simulaba nze kennyini nakutte essimu nembeyitira ne bagamba nti ono ate akwatulira kati we yabadde ekyankwazi ku basatu bonna abaagala owa sipiika yavuzeeko Namuganza mu mmotoka ye golooza kikyabala baali bamugaanyi n'okujja n'agamba nze nkuyise nga bwe yayita Mmawu nga Anita tayagala nnyo mugenyi wange n'akwata Namuganza n'amuvugako ne mu mmoroka ekyo kyanjawulo gobala kyeawo ku Museveni ali awo bw'atyo mwenna abazanyisa naye ng'ate mwenna abaagala tategeerekeka pulezidenti ategeerekeka oteekwa kuba nga olaba ekiri emanju olaba kino ekiteeka kino sovereignty bill ekyo bagamba kizze kusinga kulwanyisa babibiina babufuzi n'amadiini n'enigiro zireeta muno ssente nnyingi naffe mwetuli abamawulire naye tageti y'amawulire y'ekintu ekyo enkulu kulaba babiita ssente nga bali muli munda abazifuna batya Anita nga tannaba ku kisaba kya sipiika condition gyaliko kuyisa bageeyo ate mu bwangu balabye n'abaana abadde bawaayo ebirowoozo babagaye tukomyawo tugenda kukitwala mu second reading ayino kiyisa ng'amugamba nti kati gwe oyagala obwa sipiika ngamba palamenti ogiginamu omukono kiyise mangu kati nga tetunava mu palamenti enaggwako naye nga kigenda kusooka omu kwe bagenda okukwata bebo yeye ani gwe bagenda okukwata Anita Among nga kiyisiza gwe tajetinza ate Museveni musiru Museveni sente giyalaba nga balonda seeki ekubisaamu zeyakozesa nnyingi buuza tayebwa yazegera ku record nti biliyoni 5.6 Katonda wange ezinoonya n'obwa pulezidenti nga nnoonya ekifo kitaliiko ssente ngateekamu biliyoni 5.6 nga ayogera ku mukama we kakati pulezidenti ye musiru ayalabanga badelegeti abajjaawo ne babagobedde ebweru ne babasasula kamoome omusoga atasula nko mu woteeri nnene yajja n'asula mu Sheraton agati nesikibonanga tinka kibone oyo kada gundi ayina kumutreaming ate mu magezi kuba kati ne bwayagala okuwa Namuganza namuwandako eddusu bagenda mu kalulu Anita Among agenda kumukuba ne bwaliwanda ku Mmawu nga lizitowa litya agenda mumukuba kati amanyi ajja mukwatira ku kibiiro ekyo nga bwe yakwata abaama baati kisero nagamba ababiri mbasaddaasi nandutu n'ekitutu bonna babba enziba y'emu era bonna bagenda ku kooti senga kati bayiruziranga nandutu kubanga bonna baagabba yagamba nazuukuka ku makya nga agagudde mu compound ng'olina n'abaserikale mabaati gava mu bbanga ne gagwa mu compound nga nseenene obubbi bwaliwo naye abaawona era alemeddewo okuwona n'ataba yamulwanirira n'awona kusaba evanyuma ono w'ebbaale Lugoloobi basanga embuzi nga mubakubyemu n'amaye Lugoloobi muganda we mukulu we yalwanye naye n'amujja kukuwa so Museveni aleeta ekintu kino ekyebbiiru nga abamu ku bagenda okukwata bantu bali mu kati gwe ekisanja kyo kireme kuggwako nga bakukwatidde mu nguzi ate enguzi gy'atadde ku mwanjo kati ne mutabani mubafidde yagambye ebirala byonna nja bikola naye ekyenguzi nja kusingako ne taata wange omukambwe okiraba nkitegeera so kino ekisanja gundi yakoma okujaganya n'okukiyisa mu bwangu ekyo ekibiiru kiri mabega we ye kennyini gwe kitunuulidde kijja tukwatako naye tujja kulaba ngeri gye tulubuuka gye tukiwonamu tukyewonawo naye yali wali ku mwanjo talina bwakiwona kubanga ekyasibya omwamawulire wa New Vision ne Moses wa Red Pepper ne Matovu kyali kugamba nti banoonyereze ku Anita Among ku bugagga bwe nebigirwa bibi abakubya emiggo ne babamumenyaamenya kati resident state attorney akola report agamba tetusobola guwangula Betty Kamyayi Gigi
atumye yasoose okusindika ekintu kino kuba bano baforwardinze kiforwardinge akirina bakimutwalirayo Betty Kamya n'agaana ate n'awiswa blowing bano abakimuwa kati Betty Kamya n'akwatagana n'Anita Amongo mukulya ssente si kunoonya bali banguzi ye Betty Kamya atabadde muli wanguzi nnyo kuba bamugamba tiwosanga alidde enguzi nga ssente ajja zitwala ebweru akiri muleke azinvestinge naye naye abadde muli waayo ogenda kulwana naye oti gwe tokimanyi nti naye abadde muli waayo naye ng'oli mutiitizi nnyo ku ttaka lya Nakawa Naggulu estate ate nogana tokimanyi naye nga ezo zaali allegation abatiitiizi ne bakikola ki ne bakitya naye issue eri emu kati bw'olemwa okufuna obuyambi wa pulezidenti ojja bufuna wa Muhoozi bw'olemwa omufune wa Muhoozi ojja kubufuna namunkekeera abo bantu basatu kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tumusabire maama waffe naye obuyinza bwe alina obuyinza lwakuba obubwe tebutera kulabika naye nga bwakisalawo akikola naye eyo tatuukikako oyo mu state council ne mu bitongole anti abo babalokole bano abakayanja ne bano abantu baffe nga pulezidenti bayamba ne Muhoozi ne Genosale maama tabayambye simanyi kubanze yenju sirina ku lubalaza lwayo oli wala nnyo ndi wala nnyo kakati kitegeeza nti no bano era ne bwentuuka bwenti nengamba pulezidenti Museveni nakuwadde akawutayiza Geno Muhoozi bano ba CDF beyewerera talina kyayinza bakola Geno Muhoozi abatiisatiisaamu just kukangamu alabe kibassa batya tiisatiisaamu era Katumba bw'abanga kituufu ajja kusirika ye Katumba asirika ate Sejjusa Sejjusa takyalina omwana talina kyali waliwo abanyooma omwana oyo bajeno bangi Geno Kasirye gwabamu obwa brigadier nga Muhoozi alina okumugamba zenyo tayagaana okugendayo nemugamba gwe nga saakola nti nze ngenda oyo omwana gwe tuzadde gye wano nga tusangula eminyira kati ani yamulambaza genda omukulu n'agimulambaza kakati ate gundi Geno ani omulala ataagenze oyo Katumba amala tumutegedde ti yefunza itayinza kukkiriza none yakafiirwa omwana tiyagenze kyaligonze ne Mateo kyaligonze tiyagenze brigadier Geno bona baaganye oba tebakyasobola kudduka naye ne Geno Muhoozi nyini yagisimbudde naye takyalina maanyi gadduka gwe ogisimbula ng'odda wali omuntu alina bagamba bacweza abo nabo balina ensito yaabwe alina engeri gyakulukira gye baavuye Somalia kina biki ne bagwa wano bagamba baagala kuzzaawo ekintu kyabwe kiri ekyasooka so Pulezidenti Museveni talina buzibu na mutabani era akimanyi amukoledde ate nga amukoledde okumukuumira mu ntebe naye ajja mubulizaawo paka lwanaaweza 62 nga nange sikyasobola nga n'omwana naye aleeye kubanga pulezidenti akyakikutte lindako mu 227 ojja kuwulirayo omuntu alinga Anita okomewo ogusembayo 31 ng'akomawo ye kasita mumusaba ng'akkiriza ate nga tebajja mumusaba wabeewo eyekiikamu kubanga ye bwe mumusaba nakkiriza neweekiikamu oba oleesa obuzibu naye eyo piraawo yemanyi standby army generator ekitegeeza opposition ene yakyagulanyi terina weeyita kukwata buyinza tekyagulanyi muveeko era okuwagira Nuupu nagiwadde n'akalulu naye obanga awagidde gundi Arsenal ebeera mu maziga buli kiseera kwe kuwagira Nuupu omukulu akomawo ate teri agenda mumukwatako ate akomawo nga ne gavumenti ekimanyi agenda nga ne gavumenti yamanya kati bano bafuuti soldier be batamanya mbaja wafu yatoloka era agenze kunoonya abazungu bakuyamba ki nga n'obulu tomanyi bwewagenda nabo bakuwangulirako bakusaba data nti ate muteekewo economic sanctions political teekawo genda ne data wo nti wano twafuna obulu bwe buti naye ono yafuna bwati bw'obanga ono omusajja
yaliyo Dr. Kiyingi yagenda mu kooti nga yaddiridde asemba ne kimuyokya bwokya naye ng'agenze ng'onaamulaba nga avuga emmotoka ennene manya nti naye yali pulojekiti halwena oyo wa Kiyingi eyawaabira pulezidenti ono Kasibante yagenda kutuukiriza mukolo nti neno process twagiyitamu Robert Kasibante abasajja ba Supreme Court aba judiciary nga tebayinza kuleka sente ziddeyo kuba baali bagitinze nga bamanyisibwa ddiiru Bobi Wine agenda kuwaaba kati balaba tawaabya adduse yabakola bubi bavuddeyo najja bagati jangu waabe Chief Justice n'omukolo gwali ogwa judiciary yagugaa nti afu abali ku guno omusango letugenda ngolooza musango munene nnyo naye nga bali ku allowance bazirya n'oyo Kasibante ate okuba yalinayo bagamba abasajja bandekeredde saabeebuuzaako bamunyagwa wali ogenda bamunyagwa nga tebabagamba olyoka otuuka eyo bikulemeere mbabazi nga yeki yakimalako yekka nga neyawangula Besigye teyamuyambako ne tufunamu recommendations ezayamba okutereeza kuki ku mbeera so ekyo ekintu kifu mukulu agenda kudda alina kati omukolo gwagendako bamaze omutikkira ng'omulwanizi w'eddembe alina bagenda okusisinkana akomewo naye nga olwedde amaze okufuna bw'anaaba ayagala butuuze Boston abulina ne mu Bungereza yonna gyonna bulina bulungi nnyo famire yo yagirekawo yagenda etya yonna okuggwawo n'embwa embwa wefulumire weerinnyira ennyonyi tubeera awo tuli kwasendo tubaza kibalo oba nakomawo ero naleeta pulanisi tetumanyi tiwali era alina essuubi lyonna bagiyita batya Arsenal mu struggle yatutwala mu nsi ensuubizi eyo erimu lodiboloka ate munnange wali agendayo nanguya n'akakofiya wali bwansi nsuubizi b'omusajja nga bwobadde otukuba fwebi nagenda okulaba nga asajja tebalinga mukwano gwange eno basembeza piraawo manyi bw'okola omukolo ng'omuntu alina w'omuteera ekyokulya takwanguyiriza kunoonya ndagala alina olusuni yateekawo okwata piraawo tobalabye abamu nga akalulu kawedde ne bagendako eggulu kituufu tulabe bansi bambi bigambo si byangu njagala obasiibule nsiibula ndi ku kimu Chairman Nyanzi alina olutalo lunene olw'okwewandako Chairman Nyanzi gumanyi waali eri abantu kuba siteeri yamutaddewo ng'omu ku baprincipo witness alina option ey'okugaana okugenda mu kooti naye nga bwe yagendayo yalina abantu be yawaayo olwawo kamera yali ebalabye naye gwe si gwe owaayo abantu nabano baabaddewo kati bagaaga ogenda kubawo either ogenda n'obeera ku style witness oba togenda ne bakugatta ku bali kasita tagenda bajja mugatta ku bali chance weeri ate teyaliyo mu diriru teyaliyo yaliyo gwe tewalaba diriru nga zikubagana nga twabikolanga bwolaba parade we mwakolanga parade naye sebo parade eriko n'ekigambo traffic wano parade eriko waliwo ne yali ayina wano ebya radio call bikibe byonna emizinga mu campaign nga enkolereze president ayagala mutiisa niwo bane ekikwaso ngoyagala kyoyagala omugisa akusiba n'ekikwanso kyo muzo nabikasuka kato teyabamusiba bamusiba Martin yalina ekikwaso Duse yalina na pistol naye olwokuba yakolagananga bityo byo bamusiba ne bamutuuza estate ze ekyuma ky'emmwanyi ttiimu n'egwa nawaka bamulekerawo akasiisira kamu wasula kawuku n'omukazi ne bamutwala omulunge oba oyagala ebintu bibiri mu nsi okuwangala tosonganga ku ntebe ya mukulu tosonganga ku famire ye oba oyagala kubba bba okole investment mu Uganda kale bwetyo bwe tutambudde ne muganda wange Siraje Lubwama mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba